omulungi atulaba weebale nnyo nate okutwegattako n'owaayo akadde olabe omukutu guno. Ku mulundi ogwasembayo ebyaliwo byaliwo, naye ate mu kitundu kino tugenda kulaba ng'omuvubuka ono Matayo agezaako okulondoola omusango gwe yawaaba, wabula nga buli watuuka ab'ebyokwerinda bamukanda nsimbi okubeera nga bamuyamba. Omwami oli Jones yasigala amulondoola era nga yasimatuka enfunda nnyingi okuttibwa. Tuuza ya lukugunyu onyumirwe ekitundu kino mu mboozi ya Matayo. Abasajja ne bangamba kati dda ku poliisi waabo yajja kwangu okukwatibwa. Kati bwe nayagala okudda ku poliisi ne ntuukawo era ku poliisi ku Odi Kampala ne bangamba sente ozireesi $3,000,000. Ne mbagamba sizirina. Ne mbagamba naye nina ennamba z'omutemu musobola omukubira n'abasinkano ne mumukwata. Waliwo omukyala yaliwo mu kawunta mukyala Munyankole n'abantu abalala n'abasajja abalala. Ne bampa ennamba ya turaka. Ne bangamba ku sente zo ffe nga ffe tuyinza okulyako $1,000,000 naye zisigadde za turaka $2,000,000. Ne nkubira turaka n'agamba okukola omulimu ogwo ojja kuleeta $3,000,000 naye engeri okusinziira ebizibu by'olina nga bwe babiŋŋambye funa $2,250,000 nti kukolera omulimu ogwo naye ojja sooka osasuleko haafu ojja kuleeta ye mu kitundu balance omunyongera nga musajja tumaze omukwata then n'omuteeka ku ssimu ne tukuyita ne tumukulaga. Kati ne mpulira ddala mulinga amaanyi gampwedde ne ngamba kanjira ndi ku mulimu. Kasita American ku embassy nali maze obbawo ennamba z'abantu be baali babbako ssente. Kati tutuuka mu mwezi ogwokutaano awo Museveni ali mu kulayira wayise ennaku nga 3-4. Ne wabaawo essimu eyankubirwa nga ndi ku mulimu. Omusajja n'angamba nti sigwa Matayo nti oweekagadde nti n'angamba fune $15,000 ojje nkulage Jones waali. Ezo likoda namulikodinga weziri. N'angamba fune $15,000 ozinteere ku simu omaro nkubiri ojje nkulagirire Jones waali. Jones oyo apangisa mmotoka. Nze mumanyi bulungi si muntu ali awo nti mugaga. N'angamba nti gwe bofuna sente jangu. Kati nali ku customer mu dduuka ne mugamba linda ko ngenda kukubira. N'angamba soko lindeko. N'angamba mu mwezi awo emyezi egiisaawo nti tewawuliddeko abavubuka be bakutaawo enankurabye ne natete ababadde bata abawala abavubuka aba ba boda. Ne mugamba saabalaba naye nabawulirako nga baboogerako. N'agamba abo bakola ne Jones era nti nze nalimba manyi naye navulwa ngeri gye batandikamu. Ne mubuuza gw'oli waaki. N'agamba gwagwe jangu nze just nkulage Jones. Kati ne mugamba kamalize customer nzire munkubire tukwatagane. Kati bwe nkola customer ne mumaliriza nenziramu okukuba essimu. Oyo yennyini yankubidde. Kati bwankubira nze nensooka okwogera ne mugamba kati nzije ne poliisi oba nzije bwe natuuka eyo omusirikale tujja musanga eyo oba tunakosa poliisi yeeyo. Kati ate essimu oli ayagala muwage nandage Jones kwe yayogerera. N'angamba nti muganda wange. N'angamba nkuraba buli woyita wonna nkuraba. N'agamba ndina muganda wange mulwadde wa kibumba nti ali Mengo. Njagala ojja omuwa ekikopo ky'omusaayi. Omusaayi gwe gusobola omuwonya. Ngenda kuwa $2,000 ejja $1 otandikiraawo. N'angamba naye bw'onoogaana nenziramu okukwatako ngenda kunuunamu omusaayi gwo gwonna tojja kuddamu ojja nakufa. Kati kye nakola nasooka nakola omwezi ne gugwako ne tuyingira mu gw'omukaaga. Ne ngamba Omuchina nti njagala kuwumula mu weeks emu. Namugamba ngendako mu kyalo weeks emu. Nanzikiriza ne ngenda awo e Kasubi. Bwe ntuuka e Kasubi waliwo ka poliisi akali ku cheap hardware ne ndipotinga ne bampa reference. Bwe bamala okumpa reference
nenkubira omusajja nemugamba emitwalo 15 ngifunye. Nemugamba kati nkusisinkanewa, n'agamba gwe jangwe nateete oba Busega wentera okusiiba, naye bw'onooba otuuse gwe nkubira essimu nze nkusange wonna wooli. Kati kye nakola ne ntuuka ku poliisi y'e Busega nga na reference njijja e Kasubi. Bwe ntuuka ku poliisi y'e Busega ne nsangawo abasirikale ne mbagamba omusajja yali yampamba atandise okunkubira amasimu nga ntiisatiisa ayagala addemu asisinkane. Ne mbalaga reference ne mbagamba njagala mugende mumukwate kubanga n'ekifo nkimanyi mwe baali bampambira. Abasirikale ne bangamba tubuulire byagenda bitya, bakuwamba batya, ne mbabuulira buli kimu. Ne bangamba OCID yagenze tetulina mmundu na mpingu nti OCID taliiwo. Ne mbagamba omusajja ayagala kunzita ayinza okuddamu nampamba tugende mumukwate. Ne bagamba linda bwe zinawera ssaawa 10 OCID ngaze tugenda tumukwate. Kati tuba tukyayogera ndowooza mu biseera ebyo Museveni yabadde akamala okulonda ba minisita nga bakamala okuwa n'abanja ekifo. Kati ne wajja owa booda nga ndi awo ku poliisi ey'e Busega n'agamba fane nalesewo wano ekisumuluzo kyange. Ne bamugamba leetayo akantu ez'obukuumi. Ne bamusaba 5 n'abawa 3. Kati babawe 13. Abasirikale abo ne bafuluma ebweru ne bagenda, omukazi n'agula soda ne bakomawo ne batuula ne badda ku TV. Ne mugamba mpa reference yange nze kangendeyo oba banzite naye nange nja kuvaayo wakiri nga nagwe nzise. Kati mu nsawo nalinamu omutwalo gumu n'ekitundu. Nengenda nentuuka ku petrol station nengulawo amafuta. Nengula amafuta nenumba essabo eryo mu baali bankwatira. Nga sinaba kulirumba natuukawo engeri gye nali nyambadde nensanga abasajja nga batudde ku katebe bangi. Nenkuba essimu omusajja omu n'avaawo n'addako ebbali n'ayogera. Ne mugamba kati njagala kusimbula, naye nga natuuse edda ne mugamba njagala kusimbula nzije ntuukirewa. Nandagirira ne mukubira essimu nenjijjako nendaba naye ng'agigyeko. Nenziramu ne mukubira ne mugamba nkubiraako nenjijjako. Ne mulabira ddala nga mulaba nga njagala okonvaame nga kituufu yeye. Kati bwe mugamba nkubiraako nga njigyeko era naddamu neyetegereza, naddamu n'akuba essimu eyange neyitamu nenjijjako, naddamu era n'akuba nga mulaba. Kati kyenakola engeri gye nali ngambye poliisi ng'egaanye nenkwata amafuta nengamba kangendeyo oba wakufa nfe, naye wakiri nja kuvaayo esabo nga ndyokeza. Nenyingira munda nenzija direct nembayitako nga nina ensawo. Nenyingira munda, bwe nyingira munda nentandika okuyuwamu amafuta mu sabo nga njagala kukuma akabiriiti. Sajja abo ne bajja ne bankwata. Omusajja bwe yandaba bw'ati gwe mbadde nkubira essimu n'adduka n'ayita chairman mu mwezi ogwo gw'omukaaga mu guno omwaka. N'ayita chairman n'amugamba keno ntaseko oyo muvubuka ayagala kwokya essabo. Chairman ne bajja ne bambuuza ate gwe obadde ki, lwaki oyagala kwokya essabo? Ne mbagamba kino ekifo mwe bampambira abasajja bampamba be bankubira amasimu baagala ngombawo omusaayi gwange. Ne bangamba lwaki togenda ku poliisi? Ne ngamba nawaaba buli poliisi ngituuseeko baagala ssente. Kati abasirikale chairman n'akubira abasirikale b'e Busega. Bw'abakubira ne bagamba mumuleete wano ku poliisi, bigwere wano ku poliisi. Ne bankwata ne bangamba tugende ku poliisi. Kati bwe tutuuka ku poliisi abasirikale bali be nagambye ne bandaba ne bagamba tubadde tumanyi osaaga obadde oli serious. Ne mpula nga njagala ng'omukazi omusirikale mu bulawa njagala wakiri mutuge. Bwe bakubira OCID najja n'atuulaawo n'abagamba nsonga ki.
nabagamba nti ono bamukute nga agenda kwokesabo nembagamba natuuse wano nembalaga ne reference nembagamba bagende bakwata abasajja ne bangamba nti tewali mundu tewali mpingu kati bwe maro OCID nagamba kale ensonga ezo katuzikwasage nambuuza mmotoka kye yakuwamba nenjibasomera nembalaga ne motoka Jones gye yali agala okumpambiramu wano mu murundi ogwokubiri nga nkyali mu Bachina wano kubanga yagezaako okumpamba ng'ali nga nteega kati bwe mbalaga motoka bwe musomera motoka eyo gye natorokeramu OCID n'agamba nti namukwano gwange akora mu bitaara mu kamera z'ebitaara kamukubireko mugamba anoonyeze ku motoka eno etambulirawo bakamera zaawe ezigiraba bwakuba namugamba waliwo ekimotoka wano kiwamba abantu naye mbuulira kiri kamera zaawe ezigiraba mu dakiika 3 oli yakuba n'agamba nti kamera ezigiraba ze Nateete Busega Kaleerwe Kawempe nti motoka wishi bweti ne bweti omusirikale OCID n'agamba kituufu kati ne bagamba chairman nti mbe namba y'abo abasajja mbakubire bajje wano lwaki ono atuuse okuva wano n'agenda n'ayagala abookye era ekyantaasa okunseba nti nali kwoda nga bankubira baagala banzijjeko Omusaayi nembiraga OCID webusega nembibalaga abasirikale ekyo kyamponyako saidi emu kati bwe babakubira nga mbawadde amasimu gaabwe kwe baadde bansabira ssente baagala okunsinkana ne bakubira Jones n'agamba akavubu kaffe tukasonye mukaleke kagende ffe tetukalinaako obuzibu mumuleke agende mumute tetumuvunaana ne bababuuza mulina omulwadde chairman ne bamubuuza waliyo omulwadde balinawo omuganda waabwe ye nanga mulwadde ne bagamba nti bagamba balina muganda waabwe mulwadde wa Kataago ali mu ddwaliro Emengo sirikale n'agamba kituufu kirabika bawamba abantu kati bagenda okukebera ennamba nga nabo olwedde balina ulikodde endala mu fayiro zaabwe za poliisi abantu ababawaabira nti babuzaawo abaana ababeeralikirira ebyo byamasabo kati abasirikale ne bangamba waliwo omusirikale yali aza okukimba abasibe ng'ava ku poliisi y'e Nateete n'agamba oyo mumpe ngende naye nze nkole research ntegeere ekituufu tulabe engeri gyayambibwamu ne bantwala ku poliisi y'e Nateete namalawo ennaku 2 ku poliisi okwo nga bakubira Jones n'agaana okujja kati poliisi nempa poliisi bond n'ekipapula kinnamumu ne bangamba genda oddemu owaabe ne bagamba naffe wano tulinawo keesi endala ezaabo abasajja naye twabula engeri gye tubakwata genda oddemu Joseph bakole bulungi keesi then abasirikale bwe bannajja ffe tujja kubawa support ate n'ebifo byonna tubimanyi tubakwate n'agamba abasajja abo bangi oyinza okugendayo ng'olowooza ogendayo weka naye bali gurupu kati nenkomawo mu mwezi awo tuli nga mu 16 17 nenkomawo awo ne tukola keesi bulungi ne bagimaliriza kati bwe bagimaliriza awo oyo osi ali ku kapoliisi ako ku kipaadweya be bakola keesi we natandikira kubanga nagaana ogenda ku poliisi enenene ey'omu Kibizi ng'ate abasirikale abampamba we baali bava nagenda ku eri empya bwe ntuukawo n'agamba nti kati omusango gwo ffe twandigenzeyo ne twegatta ku b'e Nateete naye katusindike ku odi Kampala bali be balina amaanyi amangi bagenda kwegatta ne bali babakwate mu wiiki ng'emu bajja kuba bamaze obubakwata kati fayiro bagikola bagisindika ku odi Kampala nga zabadde Julaayi nga 2 ne bagisindika ku odi Kampala kati bagisindika ku odi Kampala nengendayo nga njigoberera nali nvaayo oyo musajja najja nansanga mukubo yali agenda kunkuba ekyuma ku mutwe nali ntusaawe Kasubi nga nva ku odi Kampala bali
Jones yaja nga baagala kunkuba ekyuma ku mutwe nentekayo omukono misana kawunga esaawa nga 10 nankuba guno omukono. Bwankuba omukono abantu baaliwo ne bakuba enduulu bagezaako kwagala okutega motoka ne bakubira abasirikale ogezaako okutega motoka yabulirawo wakati wa Kasubi Kawaara Makerere Masanafu mu junction we yakwatira tebategeera kati bamara okunkona omukono enkeera n'enzira y'okwodi Kampala abasirikale ne baagala ate nabo era okuddamu okundemesa kati bwe baagala okuddamu okundemesa n'enzira ku embassy ey'Amerika ne mbagamba batemu bansinkanye badde baagala kunzita ne bankuba omukono kati ekyanyamba ninawo omuzungu gwe nasanga ne mubuulira buli kimu kyonna n'agamba ffe tetusobola kukkiriza kunyigiriza muntu polisi lwaki eganye okwata abo batemu ate ng'emanyi we bali ne bagamba bwe bakutta ne keesi ejja kuba efudde ate n'abantu babamanyiko bayinza okujja ne babatta kati we naddayo okuwodi Kampala omulundi ogwasembayo we nayambibwako ono muganda wange ne tufuna enamba za Madam Nakalema eza ofiisi ye nezize ne mbakubira nensindika n'ebifaananyi bino omukono nga bakamala okunkoona ne mbanyonyola buli kimu. Waliwo n'omuvubuka oyo munamawulire gwe nalagako ebifaananyi bino enkovu zino kati bwe mala okwogera ne Nakalema ne baŋŋamba nti waliwo omukyala eyankubira Flavia ngamba naye wa mu State House eyo barwanyisa nguzi n'aŋŋamba nti enkya ku makya keero gende kodi Kampala tulinawo deputy waffe deputy amyuka OCID oyogere naye ensonga eyo bagenda gikwata mu bwangu kati enkeera ku makya nakeera ne tutuukawo ne tulinda bwe tumala okulinda baatuuka ssaawa nga 7 OCID ne deputy we mbagamba babadde mu meeting nenjogera ne OCI deputy OCID nenjogera naye n'aŋŋamba kaakati olina okufunayo emitwalo 45 ne tukutwala nze nina abasajja bange bagenda okukuba ebifaananyi bakusikaninge we n'enkovu ne mbagamba eyo medical form mu keesi mweri ne mbagamba lwaki temukebera keesi lwaki osinga kwagala sente zinvaamu nga tonaba kulaba mu keesi n'agamba funa emitwalo 45 tukusikaninge tugende mu kampuni ya Airtel ne MTN tuweeyo emitwalo 2 buli lupapula bagenda luprintingira emitwalo 3 tugenda kujjayo empapula 10 nti egyo mitwalo 3 nti ezo ziba zeetaagisa tugende mu Airtel bazituwe deputy OCID era naye ne bwanandaba era ekyakimanyi nti yakingamba n'aŋŋamba ssemateeka atufuga tugenda mukwata bw'oba tofunye sente ezo za kukebera na kufuna bifaananyi bya gundi we baatekanga sente nti tujja mukwata tumute nti bwe tulagirwa nti omuntu ne baba akoze musango ki kasita oba tofunye sente za kukebera na buli kimu tujja mmuta neziramu nenkuba eyo mu ofiisi ya Nakalema ne munyonyora n'aŋŋamba enkyakeera oyogere ne OCID kati ate mbanvaawo ng'abasirikale abaali bankwata eri mu 2019 abaatukwata okumpaayo awali Jones nga weebali awo kuwodi Kampala ne kati weebali neŋŋamba ne mbagamba Nakalema ne mugamba abasirikale be ne mbagamba nti n'abasirikale abaatukwata bali kuwodi Kampala n'abalabyeko ne ntuuka ku OCID ne mugamba abasirikale abaatukwata weebali wano n'agamba mugende mubakwate ne bayitayo omusirikale omu ne tumuleeta ne mubuuza omanyi onzijukira n'agamba oli waawa ne mugamba nze owe Kasubi ku watermelon bwe yandaba nalala okugamba sikumanyi sikyakujjukira ne mbagamba afande oyo omusajja be bamu abantu afande n'agamba mumukwate kati bwe twafuluma n'amala n'agamba bamute
nagamba abasirikale bange saagala obakwate kyoba okora genda ofune sente tugenda kuprintinga tukole buli kimu tulabe nti tukuyamba nezamu nentegeeza abo ewanakalemu bwe mbakubira fayiro ne bagisindika ekibuli kati fayiro olunaku lwe bagisindika ekibuli nina omusajja gwe nasinkanawo kodi Kampala naŋŋamba nti tuli nange kankutwale alinga afu director abo banenemu mu mayinja wa CMI naŋŋamba jangu mu ofisi zaffe oyogeremu naffe n'afande wange naye ayinza okuyamba nga poliisi eno tenabakola ki nenjogera naye nengende ekororo mu ba CMI nentuukayo ne banzijjako statement ne bawandika fayiro ne bagisigaza ne kati CMI girina ne baŋŋamba kati bwe ntuuka eyekororo nga bamaze okunzijjako statement na buli kimu nenyonyora era nenkuba oyo mu ofisi ya Nakalema ne mbagamba ne baŋŋamba ojja kuyambibwa kubanga ffe tulwanyisa enguzi n'ebyo ebikorwa ebyokumalako abantu emirembe kati ofisi kese nene gye baali basinze ne baŋŋamba kati genda ekibuli fayiro yo twagisindisa ekibuli ab'ekibuli bali mugikorako mwezi ogw'omusanvu ne tugenda ekibuli nentuukayo kesi ne bagiraba ne bagikwasa omukyala bwe bagikwasa omukyala oyo naŋŋamba mujja kukomawo mu next week olwo mu CMI tuvuddeyo naye banzigyeko statement bamaze okugikonfaminga kati omwezi ogw'omusanvu abasirikale tebankubira kuŋŋamba nti jangu tugenda otulaga ebifo kati ekyanyamba neyo mu ofisi ya Nakalema ne bampita ne baŋŋamba jangu twogeremu naawe tulabe engeri gye tweyongera okukuyamba nentuukayo nawo ne banzijjako statement ne bagamba kati tugenda kwogera n'ab'ekibuli obatwale mu kifo mwe bakuwambira mutukeke ne ku bantu balabe engeri gye bakwatamu abo abatemu ne baŋŋamba ogwo omusango munene ate n'abaana ababula kirabika abo abantu be babatwala kati nenfuna n'akasimu okuva eyo mu Bamerika awo nga mu gw'omunaana zabadde nga 26 awo twasookera eno ku embassy y'Abangereza Abangereza ne bagamba ne kati ensonga zo tezigwanga ne mbagamba nedda mbaye poliisi ekola etya ne tugendeyo ku embassy ne bagamba kirabika abasirikale abo balinamu omukono kubanga bukyangoowa bakuva mu January poliisi tewandikanga bbaluwa kutusindikira ng'etubuuza oba gyoni zebamumanyi era ekyo tekibangawo ku NSSF abasirikale tebagendangayo kati bwe twatusenga 15 mu guno ogwo zaale 14 mu gw'omunaana abasirikale ne baŋŋamba tugendagenda mu bifo otutwala otulage we bakuwambira tulabe n'abajulizi tulabe engeri gye tubakwata kati bwe tutuuka ne tugenda nali njagala genda noono ne bamugaana ne bakozesa abantu banna be twagenda nabo ne tutuukayo mu bifo byonna ne mbibalaga ne baŋŋamba nti kaakati nti katulinde director twongere sente nti tugende Kagadi ngo bagende barabe bano bazadde bange ba Brown abajulizi abawangayo sente ngo be bagala okusinkana bababuulire story tidende bamale bajje bakwata abatemu neŋŋamba singa bansanga mukubo ne banzita omusango mujasigala mujja gutambuza ne bagamba CID terina sente omukazi naŋŋamba CID tebalina sente era tukolera nga kasente karabisi kati neninda bwentyo era buli wemukubira omukazi aŋŋamba nti bakyalinze sente kati nabadde awo oyo omusajja nga twali twakaveeyo mu Mbalala abo abasajja abanoonya
era ne badamu ne bankubira ne baŋŋamba oli mu kasubi naye essaawa yonna twagala tudde mu bizinesi omusaayi lwaki tetujjanga ne tugukugirako ewaka ne tukuwa ssente nga temuli byakukaayana nga tukaanyiza ne ŋŋamba kanzirukire mu bamawulire be bagenda okunyamba kubanga buli kitongole woofiisi egezezaako okunyamba yeringa ya madamu Nakalema naye woofiisi endala zonna kubanga n'olunaku olwajjo ono omukyala ali ku kesi yange ekibuli alina abantu abamubaze ng'akubira kubanga abantu abo twateekamu enamba zaabwe ne sente ze baba n'amanya gaabwe kati omukyala oyo abamu abadde abakubirako ku ssimu ng'ababuuza byagenda bitya buli kimu twagala kukwata abatemu abo naye musooke mutubuulire kati bwe babagambye ate naddamu n'akubira omuntu wange omu n'amugamba njagala kuwa $6,000,000 gw'omusango oguveemu Matayo bwe tunaakwata abatemu gw'ogambe nti tobimanyi ffe twagala tubajjemu tubawe ssente mu musango muguveemu turabe engeri gye tugumaliriza mwagala ssente zammwe namubuuza bakuwa ssente mmeka wawayo ssente mmeka n'agamba nawayo $5,000,000 n'agamba abasajja bajja kukusasula kati oli n'agamba nti yangambye abasajja bajja kunsasula naye sitegeera basajja ki n'agamba Matayo wegendereze bw'oba naakubira abantu abatalina mutima mugumu bajja kulya ssente ate n'agamba nti nze nakuyamba okusinziira nga bwenkukuzizza ne bwenkumanyi naye nze omukazi yankubidde nga ndi kiruwuura ayagala ampe ssente omusango nguveemu kati saawa zino yakubira banno yakubira oli kati oli n'aŋŋamba nze nalikoda era ne kati abadde nze nalikodinze oli ng'aŋŋamba naye nemugamba wanaddamu okukubira mu recording kati oli omukyala ayagala abawenguzi ye agambye nti alina abagagga be abagenda okuwa bano ssente nti omusango baguveemu kati nenkubako neŋŋamba nakubiryeko eyo mu ofiisi ya Nakalema ne baŋŋamba gwe tunoonya engeri gye tutandikamu naye tukyalinzeko order naye gwe bonooraba omusirikale yenna ng'akubira akutiisatiisa tubuulire oba likodinga tujja kufuna engeri gye tukikwasaganyamu kati neŋŋamba kanzirukireko kuba amawulire kubanga wendi siri seefu ku mulimu baŋŋamba nve ku mulimu sikola ne bwe ba ofiisi ya Nakalema baŋŋaana okukola togenda ku mulimu ojjafuna obuzibu bukyanga ntandika okuwaaba oba bukyanga ntoloka tewali muntu yali aŋŋambye nti abeera waka nti mu mwezi bwe guti tukuteereddeko omutwalo ogukozesa wensula landiroda ayagala ssente sikola baagala mbeere waka sirina zakulya waliwo n'omutumbaffe omusirikale yaŋŋamba dda mu kyalo omale emyezi nga 8 de nokomewo waabe ne mbuuza omusango mwagala gutambulira emyaka 10 kubanga saawa zino omusango gusinga kati ebbanga lye bampambira gusinga ebbanga lye nawambira kati simanyi oba Abamerika be bateekamu ssente balemese omusango oba Bangereza oba NSSF omanyi Jones olumu n'enkovu nyingi bajjanga ne bansalasalako ne baŋŋamba tuli mu kunoonya tesiti y'omusaayi gavumenti erina okukebera simanyi oba gavumenti yeteekamu ssente kubanga tewali muntu awaaba nga n'abajulizi weebali nga na buli kintu kye bankola nja natuuka ekiseera okwerabira n'ebifo olusi mpaabe sange nga negwempaabira baafa dda nga keesi ekyali eyo ekibuli nga olusi gavumenti eteekamu ssente okubibuzaabuza oba Abamerika bo bayinza okuba nga bateekamu ne ssente kubanga baagala okunoonyereza nnyo simanyi lwaki kubanga naye nze singa nali manyi ng'oggyeko bino ebifo singa ndowooza singa nali simanyi bifo mwe bantwala nga nabyerabira
nkakasa nandiwaabidde okusinziira nga Uganda bweri nandiwaabidde emyaka nga 10. Okwetooloola ensi yonna tewannaba kubaawo bujulizi bwa nkukunala obukakasa nti ddala abantu bano abeeyita ba Illuminati basinza amaanyi ag'amasitaani, wabula ebiri mu mboozi y'amatayo nga bw'ogiwulidde bitukubira ekifaananyi era bitulaga n'obubonero abantu bano bwe batera okweyambisa, era nga waliwo abantu bangi abali mu ddaala eryabeeyita ba celebrities abazze balumirizibwa okubeera nga bali ekitundu ku kabinja kano. Gwe kyoba okola tova ku mukutu guno kubanga tukyanoonyereza okukakasa nga tukutuusaako amazima ku nsonga eno. Nze Solomon Kaweesa, mubeere bulungi, mweraba.